Yaffe kyetubuuza lwaki ssente z'amabugo zo tezivaayo ne ziyamba ku bannamwandu oba ne ziyamba ku baana. Twafiirwa omwami waffe kituufu, omuntu wafa tadda, twasigaza abaana. Okay, mu mawulire agaliwo omukyala ayitibwa Fatuma, omukyala ayitibwa Joyce wamu ne Mariam nga banono be bannamwandu b'omugenzi Honorable Segirinya. Kakati bano bakungubagidde era ne bakakasa nti tebaafuna yadde bibiri ku magubo agaali ag'omugenzi eyali baabwe. Kakati bano abakyala bavuddeyo nga baswakivu eri Mama Segirinya, omukyala ayitibwa Jiasin, nga bagamba nti ono abalemesezza okweyagalira mu bibala bya baabwe ate nga bali bubi nnyo nnyini ddala nga balina n'abazzukulu be. Kati bano bagamba nti maama ono yandivuddeyo nakakasa ensi ddala kiki ekigenda mu maaso ku byobugagga by'omugenzi. Lwaki abaana b'omugenzi tebabiyagalira? mu bampita hanzi nkusaba njagala ulize n'emboozi mulimu ekyokuyiga wabula nkusaba ompe komenti kuba baazi batemerawo ku olwo lwennyini omubaka lwe yafa naye kati emyezi 5 ssente ziremeddeyo. Abaana bato tulina muno w'emyezi 9 naye essaawa y'olwaleero tetufunye kuyambibwa kwonna. Tulina amaka we baatwala omugenzi, omwami yali akumawo oba gwe baali balekamu agamba nti ennyumba yali agibanja oba yali abanja omugenzi essente nnyingi ddala zesimanyi muwendo. Amakulu gaakyo gategeeza nti naye ayagala gikola ki kugitwala oba kugigabanako omugabo. Waliwo obuyumba bulina mmere awo nizigola entoozi, oyo naye azirina agamba omugenzi yamugamba azisigazi. So singa ambulance ebadde kukubo ng'erina weekola singa abaana tebabonabona na fizi zidda ku ssomero. Kubasinza kugamba nti waliwo omuntu eyali akuwadde ku ssente nti zino zensobodde zino zenkuwaddeyo tewali. Ssente zonna tewali ssente zaali zigiddwayo olw'ensonga nti tukyagoba ku buyinza. Bw'oba tofunye buyinza kuva mu kkooti tosobola kugenda mu banka y'omugenzi n'ofunayo wadde 10 kya ssente. Omugenzi yaleka sampo y'omusaayi, so abaana bonna be twasobola okufuna ne bannyaabwe ne tubasindika bakole DNA, results tezinnafuluma, teyatongozaako n'omu. N'olwekyo tetulina gwe tusobola kwetooloolerako kusaba kugoba buyinza. Bw'atase bannamwandu bakanidde Maria Segirinya okukumya okuyombera mawulire nti kuba n'ennyumba ze bakanira bonna tebasobola kuzigyamu. Ekyomukisa omubi ennyumba abamu ze baagala okubeeramu ennyumba ntono tebasobola kugyamu. Ekyokubiri tuyinza oggiwa omuntu n'asulamu ng'omwana si wa mugenzi. Alambuludde ne ku ssente zasalibwa kwa Palamenti okudduukirira famire ya Segirinya nti teziweebangayo ku Palamenti ekyasobedde ku muntu omutuufu okuzikwasa. Palamenti argument yaayo egamba nti tugawaani balina gawa olw'okuba gajja luvannyuma lwa kuziika si mabugo mataaba, balina gawa muntu afunye letters of administration, so omukadde tagafunanga. Abakyala bano abantu abamu ku internet bali mu kugamba nti bagende bakole, abalala bagamba maama abawe ebyobugagga by'omugenzi babawe ku mabugo. Amabugo nno ge boogerako 3,300 agasondwa buli mubaka, wabula nga nina ne eyali pleader w'omubaka naye mwami ayitibwa Medadi Lubega Segona alina byayogedde naye mu maaso awo. Sookola bemwene emboozi abakyala batabukidde Nazaala. Omuntu nonyereza what is happening ku ssente ezo kubanga eriyo nesente Segirinya zalina okufuna nga pensioner nga ex-member of parliament kikakasa nti balabika bazifuna. Kabana kali nombako omukyalo wekalangala era nakimuli basabye palamenti okutula ne famire y'omugenzi balabe nga ssente zasalwa kubaka palamenti ne ssente zirina mu kitavo nsaawa ne musako nga ziweebwayo. Bwe baba balowooza nti omuntu amasobola ozimanaginga obubi asobola okutuuza family ne bamanya kye babawako oba 5 bagerako eddala mpolampola okusinga ogamba nti family terinawo kasente n'akamu kekola ki keefuna mu kubanga balinda administrator. I think ekyo si kituufu. Saba parliament ebatuuza ate n'ekirala abazadde oba ab'eŋŋanda z'omugenzi bannange mulekerawo kulemesa baana kufuna bintu byabwe. Kyokka ssente wasaku ya palamenti Robert Migadde Ndwakisiza nti ssente zasalibwa ku babaka yasalawo ziteeke mu ssaako oluvannyuma lw'okubulwa omuntu omutuufu alina obuyinza obudduka emali y'omugenzi. Ssente ezo Parliament Commission bwe yamala okuzisa ku babaka ba Parliament miliyoni 3 n'ezigwamu yazikwasa ziri ku akawunti
ya Honorable Segirinya olwaleero zibalibwanga ssente z'omugenzi okuzita tulina kuddayo we yali ng'ajjuza baani bwe yateekamu naye tetugamba tetuyita buyisi bantu nti banaye mujje mu basitu nabo balina okuba nga luyale beeteesiteese abo abalowooza tetugenda kunoonya muntu n'omukyamu ajjira omwo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira lwadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olwokuba oyagala ekifo kya Kawempe North bwe kiba kifo kitwale lwaki otwala obulamu bwange lwaki ebyobufuzi oyagala otwaliremu n'obulamu bw'omuntu abantu abafiiriddwa abantu baabwe bwe balaba Segirinya nga balaba yali mu bintu bwe biti bye mumpandiikidde olowooza baba bawulira batya olowooza baba bawulira batya abantu mikwano gyange giba giwulira gitya nga giraba muntu bamutadde ebintu bwe biti abantu be tukolagana nabo bakwano bange abanzikirizaamu olwokuba mwagala ekifo kya Kawempe North kitandala bino bye muzzeemu nze nasirika ng'ebyo sibyogerako nga nasirika naye n'ogamba nti tumuteekako kino ekinene abeere mu kkomero olw'okuba oyagala entebe ya Kawempe North oba entebe ogitwale mugitwale kuba ebbanga lyonna lyembaddewo nze mane sirina kifo mukama wange Kyagulanyi yampa ekifo kino ekyobubaka bwa Parliament nange Segirinya serving abantu naye ekifo nze manyi ekintuusizza bino byonna kifo kya bukulembeze nkimanyi bulungi nnyo tewali kirala ntebe ya Kawempe North abasajja bajagala bagamba Basegirinya kufaafe oba kufaafe ne gonza okudya kino kintu okiteeka munno nze n'amaanyi agogera gye muli gadde gambuze baganda bange mbabuulira mazima temundabaako Segirinya nga nkaaba tondabangako nga nkaaba temukirabanga nako nze ni musajja mugumu n'ekino kinsusseeko okuba kirimu obulamu bw'abantu okufa nze mbadde ndaba abantu embeera abantu baffe gye bayiseemu ab'e Masaka nze omu ku babadde bakola zirayivu nga njogera ky'e Masaka n'okaaba n'owulira nga n'amaziga gakuyitamu ne kati banoonyeza wonna nga kibuze ne bagala Segirinya tusobola mutya omuteekako ekintu ekibi ng'ate kinene bannange kino ekintu tekimuyita kyakusaaga kintu kinene nnyo ate nga kibi naye ne mukinteeka ne mukigamba nti Segirinya ali bintu kika kino nze ebbanga lyembaddewo bbanga lya myaka 15 nga ndi mu politics neddira mu charity kuyamba abantu baffe